Mberanga bwesobodde okuba ate ng'etambula wonna wosezera okuba ate ng'ogiwuliriza enteekateeka eno bannaffe aba B2C bavuddeyo ne bategeeza batandise mawulire okuba ate nga boogera ku kivulu kino eky'omukyala gwe bayita Juliana kanyomozi. Oyinza okugamba nti beeripye mu ngatte ennene ne aba B2C bavuddeyo bwe bati. Aba B2C bagamba nti bannaffe bana ba Swangs Avenue okuva mu mwaka gwa 2018 babadde bajja bagenderako mu mbeera etali nnungi wadde n'akamu. Nga tetwerabidde bannaffe aba Swangs Avenue baleese omukyala gwe bayita Juliana kanyomozi. Aba B2C nga munnaabwe gwe bayita Bobirashe avuddeyo n'ategeeza nti aba B2C mwaka gwa 2018 baali bategese konsati yaabwe gye bayita aba B2C live yali ku Freedom City. Yali ennaku z'omwezi ndooza zaali nga 7 Septemba 2018 ku Freedom City lwali lwakutaano. Bannaffe aba Swangs Avenue balina gye bayita Belgiums era nga baleeta omuyimbi gwe bayita Morgan Heritage nga bagamba aba B2C mu nteekateeka eyo era ekivulu ekyasobola okuba ate nga tekyatambula bulungi olw'ensonga nti abakulu baabeekiika mu nsonga ng'ebasobodde okuba ate nga bategeeza. Bagamba nti abakulu bayinza okuba batulinako empalana byemu ku bigambo ebivaako mu bayimbi aba B2C ye abaffe bwe tuba tuzzeeko mu buntu tusobole okuba ate nga tukompeyalinga omukyala gwe bayita Juliana kanyomozi n'aba B2C kiri kitya. Ndabyeko wano ku mitimbagano abamu badde bagamba nti ba B2C abawagizi baba B2C be bali abali mbigezo abalinze ebigezo bya mooko abali mu UNEB abali mu senior 4 senior 6 akadde kano banaasobola okuba aba B2C beeripa ku mukyala gwe bayita Juliana kanyomozi nze naawe nabo mbuulira naye tuba tuzzeeko mu mazima amatuufu agakaawa Juliana kanyomozi ali wala nnyo n'abaana bana ba B2C olw'ensonga nti Juliana kanyomozi experience gyasobodde okuba ate ng'akolera ne audience za njawulo nnyo. Bw'oba ogobedde audience y'aba B2C neya Juliana ndala nnyo. Juliana kanyomozi omu ku bayimbi abanene wano mu ggwanga Uganda abebrandings obulungi mbadde nkigamba buli kadde okwebranding obulungi ye muyimbi atali wajjenjero nti buli kivulugwa abali mu kisaawe kyewammwe n'ogamba nti wiiki eri ekisaawe kyewaffe Erwengo ate Mubende Juliana twamulabye muyimbi si wajjenjero management yeemanya ebifo ebituufu naki kyalina okuba ate ng'akola kyekifuula Juliana ow'enjawulo ku bayimbi abalala bonna abalina management ezisobodde okuba ate ng'olaba ne ku ba B2C oyinza obalaba nga bajjenjero olw'ensonga babatimba wano wali ne Juliana kanyomozi oyinza okumala omwaka mulamba nga owulira tebamutimbye namutimba yeyo branding gyasobola okuba ate nga yeekolako. Tugeze tuba tugambye tugenze mikolo embaga kwanjula era embaga z'abagenzeko Juliana omanya bw'aba si mukwano gwe nga ne ssente ze bamutumya asobodde okuba ate nga bazimuleetedde mu nsonga eyo. Bwe tuba tugenzeko bannaffe aba B2C okuyimba bayimba bulungi bayimbira ddala bulungi nnyo era n'ennyimba zaabwe zisobodde okuba ate nga zitambula kubanga muzimanyi bulungi nnyo mu countdown zibeeramu mu rotation nga zitambulira ddala awo no kitegeeza ennyimba zitambulira ddala bulungi nnyo. Naye tukkirize aba B2C batambulidde nnyo ku kolabo. Bw'oba olabye kolabo ya Rema radio gye yabawa Kenzo baani amaanyi basinga kubeera mu kolabo oba oli awo. Bayimbi b'amaanyi basobodde okuba ate ng'endongo bagikuba naye nga tebayinza kwenkana Juliana wadde olutalo luno baluleese mu bigambo mpolampola. Ebivulu bino byonna byagulibwa ba B2C bagulibwa omukulu bamuyita Balunywa yasobodde okuba ate ng'akula ekya Freedom City. Kati ensonga yeeyo branding y'abannaffe aba B2C oyinza okugamba kale bw'eri mpolampola bagitambuza abantu basatu bavubuka ab'omulembe basobodde okuba ate nga bakitambuza naye nga klasi yaabwe yabavubuka n'abaana bakola UNEB senior 4 n'abakola mooko mu mbeera eyo basobodde okuba ate nga balambika. Juliana kanyomozi oyinza okunoonya ku bayimbi be yali akozeeko nabo kolabo oyinza obbabalira ku ngalo ogamba nti Bobi Wine ani ne ba B2C buli upcoming agala okuvaayo ng'akubira ba B2C nga bakola ki ensonga nti ninnyo target audience y'abannaffe aba B2C ne Juliana kanyomozi yanjawulo nnyo. Ba B2C bategese bali ku mutwalo gumu ate nga Juliana kanyomozi ordinary eri ku mitwalo 15. Ojiwulidde kati ba B2C bawanda bagamba abasajja batukoze ekivulu kiri lunaku lumu 19 mwezi gwa 8 ye mukomboze singa okuba ate ng'etambula akadde kano negatta ku 075 881 mu nsonga ezo mbuulira maggwe
juliana kanyomozi ne banafa ba B2C beba bitandise oba hypinga show yabwe tetunnamanya nteekateeka eyo naye gegamu kwago agali mu kutambula. Hello? Ndio aliko sebo. Kale sebo. Abaniki baba nayo ngabali. Oyo. Ngaba nayo abali imbantu. Ba B2C. B2C labanda elizinyo baba. Berizenyo. Hello? Abani. Se. Ambati abani. Stede. Zebe ni dio konsenzi tenkalwe. Abana obiri panabo. Juliana omulaba. Myaka jayimbidde. Emyaka gya abantu bayinza okuyimbira basajja bakulu. Yavadda mu myaka gyaffe abavubuka. Tubulabira ne sente ziyasabye waliwo ababadde bawuli. Ku bantu abawagizi baba abantu Irene Namdiro ne Juliana. Juliana mukyala w'amaanyi okusinga ba B2C. B2C ne baba bategese wamu ajja funa abavubuka be kirungi n'abaluwummula. Ayimbira abaana b'amasomero. Omukulu bw'ategeezezza agambye nti abaana bajja kuba bawummudde aba B2C tebamumuna kutya okuyingira kitwalo wali ku Freedom City. Ndowooza oba ogobedde n'endongo Freedom City ina audience yaayo. Freedom City tesala mpozi nga toyina nnyimba gwe ne bw'otimba otya Freedom City teyinza kusala ng'osobola okupika ekintu ky'obulungi. Waliwo abawagizi ba Freedom City. Kati mu nsonga ezo Juliana ali ku Serena. Kati lwaki aba B2C bakaaba be babitandise. Hello? Abani. Se. Kubereza. Amanya gange ndio gende ndanja. Wanji? Nkiba B2C ngoma gibereze ko dini. Wanga ne botunulira bo ba mutwala ate bwe bereze ko wa. Nanti be basooka okulanga. Ingira ko bamuleka lingoma nene bamuveeko ya ayitewo. Kale se webale kuwuliriza nenga Juliana aba B2C balanga dda ndoza batandika mwezi nga gwakuna okutandika okulanga ne Juliana ye yakisuddewo mu weekend nga tuyingira ku Monday n'abategeeza 19 kazaake. Hello? Abani. Se. Webale kuweereza. Boss. Senyo bali ku DNSS de Kaputo. Essebo. Naye mwana bitu ebibasooka naye. Oli omwana munene. Naye omukisa gujja naye bayinza kikuba. Abekyambazi mbagala nnyo naye kayinji ku saluni shakalwa next. Webale kuwuliriza. Soko ngambe wano. Omukulu wange. Agamba ate naye. Essebo. Tumbula baba otandika. Kakoza asini agamba ate naye. Mbaza mutande moze kwaite pale tuweereza abantu nga okikola baba. Juliana nandalabika wabala biseeko. Anti. Juliana kanyomozi. Langira kulabika wabala biseeko baba. Abantu bajja genda naye. Nimwe ina bawagizi bete bajja. Nabadde kitambula nene. Abantu bajja. Essebo. Maria Fulao. Bali nene tyaba tade kibanga baba. Essebo. Last time mukona kutumiddeko nnyo. Boss. Namukibuga masaka sina ready yevuga baba. Twagala nnyo muganda wange. Webali kuliza kakoza asini. Kana wa mama. Aya basi. Kakoza asini ababazi mwenda batumiddeko mu kibuga Masaka. Bwagamba ku nsonga ezo aba B2C bagamba Juliana management zaali badde zituula. Abamu abavayo bagamba nti Juliana yali badde atuula ne management ez'enjawulo. Eyaba B2C ne bakyusa olunaku. Kisoboka oba simanyi nange. Hello. Abani. Se. What? Boss. Ono
mu Kirumba Masaka. Kakati abantu engoma gye baliko nnene nnyo. Ate n'ekirala Juliana emyaka gy'ayimbira gitambuddemu. Ate B2C eyimbira abavubuka. Beetwale tunaalaba. Kale sebo webale kuwuliriza ye Juliana Kanyomozi ne banafa ba B2C ensonga evaawa. Juliana Kanyomozi kuvaayo n'ategeeza nti konsati yagitadde ku lunaku lwe lumu n'aba B2C. Oyizo gamba nti olw'obukugu Juliana bw'asobodde okuba ate ng'alwa mu ndongo experience aba B2C ndowooza gye batidde bagamba nti oba olyawo walibaddewo abakungu ab'enjawulo oba abanene mu gavumenti abayimbi abanene okuyimbirako ku kivulu kyabwe abasinga bayinza okudduka ewa Juliana mu mbeera eyo. Buli muyimbi yenna mu ggwanga Uganda ayaayana okuyimbirako ewa Juliana bw'afuna chance eyo abakungu ab'enjawulo ye Juliana Kanyomozi mu mbeera eyo. Bw'oba olabye ne branding kye kisinga okuba ate nga kimutambuza Juliana Kanyomozi endonga agikubye talinawo kayimba kapya wadde n'akamu ne kati kyekyo akikubisa olw'okuba nti ye brandinga bulungi si wajjenjeero goyinza okugamba Juliana wakamuulya nga bamutimbye mu kivulu ky'okuva covid yatandika. Yenjawulo y'omuyimbi. Se Abanike agamba boss emali biko kene sembabule agati chamazima kine Juliana wasinga wala chamazima wakakano mukulu abamukulu. Okay, kuweza so webale kuwuliriza. Soko ngambe hello Abanike agamba ate naye wano tuweereza boss ono kalema John Pogbe mpandi zengambe ekikutuka kiteeke bonna basigalewo beetwale. Bagamba baagala kukaanya ne management. Bansigaddewo ne beetwala kuba omuntu w'omutwalo tosobola kwepankamu wa mitwalo 15. Bano bafuna abaana baabwe ab'essomero eri wagendeyo batumbuto. Aya basi webale kuwuliriza. Abaakolamu balina genda ku serena ba B2C balinda abaana banaawumula